ntandise wendi ntandise ntya bwenti oluvannyuma lw'etteeka lino okuyita ery'ebisiyaga mu paaliyamenti ate tulinayo obuzibu kati bwa bulakameiro. Abantu bangi mugenda bulakameiri nga bannammwe olwa situation eguddewo. Ebbanga liyise okuva wenava mu COVID wenajja wano e Uganda waliwo abavubuka bazibamperezanga bu video nga bwe bumu obuvidiyo obwo bwe buki bwe bumu every after certain period of time babujjayo ne babuta nange babumpadde nga simanyi Ps Kayanja yatukolati naye bw'obayita obba miitinga mubeeko bye mukkanyako sobole okwanja ensonga tebalabika. Bw'oba oliawo nga vidiyo eyemu ezemu emergency vidiyo yeki yemu mbadde njagala basaba abantu mwenna balina grievance mu bintu by'ebisiyaga ebyo beera systematic. Bw'oba ogenda loopa omuntu kuŋŋaanya obujulizi bw'oba tolina bujulizi ebintu biveeko kubanga kati etteeka liyise lyetaaga bujulizi. Todduka ku social media todduka wayikyuli eno si police eno si gundi office ya government eno online talking soko ogenda oggulewo omusango ogwa ddala naye kati mwegerereze wagenda bbaawo bulakameiro omuntu asituka agambe nti oli yankwata naye okugamba nti bakukwata you need evidence bakukozesa you need evidence si kuvaayo buvi era Kayanja ebintu bya Ps Kayanja nze biwulidde nnyo okuva lwe najja mu COVID naye bw'obitunuulira obulungi abasumba beeyinamu entalo. Ekizibu ekigwa ku kyaki emu tewayita ddakiika 3 nga tonnalaba baana abo and it is the same circle. Abasumba beeyinamu entalo balabika kati bakukozesa bulakameiro w'abaana bagge okuwa bulakameiro awo mujja losing authenticity. Why? Bw'olimba ennyo ne lw'oyogera ekituufu abantu tebamanya. Kati abaana mwenna bakozesebwa abantu ab'enjawulo nga tewali tteeka nga mumanyi omulabo baba muyita Elisha agenda nnyonnyola sitole ze azitambuza poliisi pali kola bw'otyo naye okola obukozi vidiyo n'ogamba gundi kankulabise basaka ebyo ebintu nange ngenze mbitegera naye bigenda bbaamu a lot of blackmail. Why? Mwenna ekintu kye muli mu kusalawo kipya gye mulinga abakimanyi naye nga reality temukola ki temukimanyi. Teeka ne example ng'eyaguddewo ku kyali wange Farida Nakazibwe ne Annington Bujingo. Wotunula mu reasoning olaba nga Bujingo kyayagala okwakyuzinga Farida Nakazibwe mu Europe kituufu era wonna Farida we yabadde atudde ne colors ezo zireyinbo colors abaki zaba LGBT naye mwana mu Africa temunnatandika ate kutegeera kala. Kati obuzibu we buli nti wano nga ngende Kisaasa amasomero gonna gosanga aga nasale gateekako pencils mu different colors and that might have been the problem Farida gye yabaddemu not necessarily kuba ye Farida ambassador wa mwana. Kati ye Bujingo muntu akola amanyi ali exposed asobola sesinga nange nsobola olabire wala netega ye lwaki onaime naye tetusobola by now kozesa colors for criticism kubanga ekintu kipya. Masomero mangi nnyo wano gonna gakozesa colors bakitwala nti nursery school people learn by colors. Do you get it? Yes. In so putting by the colors kitegeeza oja zijja maliriza mulimu eza rainbow. You understand? So accusation e Bujingo gyatadde ku Farida bambi yabadde out of concern naye nga Farida ng'omuntu bambi wamugenze wala Mr. Bujingo tayinza kuba. Yes, nzikiriza promotion weri mu ba influencer era patire Bujingo
mutegeera. However, he took the gun, he shot on yakubye anonymous bullet oba yagenze ku collateral, yakoze collateral damage. Aba promoting awebali nanga abombalaba. Yes, but not necessarily nti ezokala wane Uganda abantu bategedde nnyo sensitivity bazisiige mu masomero. Naye nga nzikiriza kale ezo zaba LGBT. Am I loud and clear? Era yefalidity yabadde na buzibu ku kintu kya bujingo until bujingo when you went to attack a lady omuyitaga na amanya gano ne gali ne Falida ali used ebya bimanyi era amanyi nti ekintu ekyamanyi omuntu kyagenda omugamba tisimanyi olina kyewombekedde but freedoms have come in the world, not necessarily mbo inofumbirwa naye nagezo laba omuliro gwaka. Wabula point yange badde ku bavubuka abalina bu video obugamba nti bwakyuzinga Pastor Kayanja mugende ku poliisi. Temujja kusobola kozesa social media ejja kufuuka blackmail. Nabagezezaako emirundi egi nga ndi ku CID mujje tukole ensonga kubanga twagala tutegeera abantu abakabasanya abantu naye temujja. You don't respond. Ate bw'omukubira ate nti yontiddeyo ate bw'omugamba nti nedda simanyi bansongamu emmundu. So story ziyinza oba ntufu naye tezigatta. So kati nze simanyi muyina okwegendereza wagenda bbaawo nnyo a lot of blackmail. Buli muntu anaakola munne ekintu akitegedde agenda gamba oyo ge oyo musiyazi ate slowly by slowly omwe mujja kumaliza musibye bannammwe kuba etteeka lyo limaze okujja. Naawe agenda okwakyuzinga omuntu beera n'obukakafu. Kino kye nabadde nkugamba kuyibulake Mukasa ne yani ne Godfather nti repu kintu kinene oyinza okyogerera n'olowooza kitono. Ozanya waliwo omukazi yadduka mu kkooti. Omukazi yadduka mu kkooti nga bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi naye gwe mu kkooti ky'olina omumanya you explain every bit. Yakola ki? Yankwata nankwata ennywanto bwe nankwata ennywanto nentandika okuba nga sikyategeera nagenda owulira ngeno wansi wakoze nga nyambudde. Ebyo byonna olina be explaininga mu court word by word. Omusajja nga yakwata omukazi ng'omukazi muganda bano abakyala ab'ensa omukazi ng'aloopa ng'alowooza munnange oba bigenda bba bitya batuuka mu kkooti nga bamukuba mu kaguli ng'eri amukwata litereera ng'abatamuzi batandika baprositute tunnyonnyole. Omusajja yajja yali agenda olaba nkutte bit by bit ajja atya. Omusajja ajja n'akwatawa nasule omukazi yagenda olaba nga aswala n'adduka mu kooti. Omulamuzi n'awandiika acquitted. Omusango bagugobye ate bakoe costs. The court is blind. Teyine byemanyi. Court is blind. Temanyi ebyo okugaba omusango bagugoberawo rapist ne bagamba bamudize compensation because oyina omumanyi owoza kikyogenda owoza accusation erimu okukwata nyangu nnyo ng'omuntu bamukutte kati n'otegeera mu next 5 minutes. One, omuntu teyeetaga kunaaba. Kyokka we bakwata omuntu kizibu nnyo n'obusungu n'engeri gy'oba owulira disgusting osooka kunaaba weenaazeeko evidence yenna maneya ne mie. So it is very impossible or likely omuntu mu Africa wano mu Uganda okupreservinga rape residues obujulizi for forensics. Ojogambe tisimanyi Pastor Kayanja yankwata mu 2000. You will need a lot of explaining with evidence.
awo mwegenderezeewo nnyo bannayuganda. Mupaala ne muyita abantu ebintu ojja kupaala ng'omusajja yakwata kituufu naye oyina obujulizi oli ready bwexplainingira kooti beat by beat. Nangamba weewunzike, nangamba teekayo ebizigo, nangamba kwata wansi nagunti nga bamama bo bali wali ne taata wo nnyonnyola. Okimanyi nti bavictimu bangi bagenda bivaako zaayino. It is very important. Bw'oba okimanyi nti okakasa, you will prove to contain, to have, maintain obujulizi. Strong team. So n'olw'ensonga eyo ate abantu abamu mujja kukwatibwa. Why? Mujja kwagala okublackmailinga ba prominent people. Omusajja kwate agambe tugende ompa obujulizi nga naye yakwata. Naye olw'okuba akimanyi it is you who accuses provides evidence. Bajja kusaba evidence mu kooti ojja kutya. Oyina okunnyonnyola omusajja yakwata atya batya how di onyonyole o engeri yonna beat by beat. So I want to disregard videos zetandise olaba olw'okubanga kati abantu bategedde senga oyogera nti gundi yankwata osobola ofuna sente osobola okutya era ogenda laba lot of mix egenda okujjira ku bintu bino. Yesterday nagenze ne ngamba government ya wano eyinza obutali zisitinga 16 billion zibateeke Kenya nenfuna essimu nze batimanyi sima ne bangamba sebo yisima this is government toddamu yisa message egamba mbu tusobola ofuna sente over abaana b'eggwanga ne bangamba ikyuli sebo Uganda katingaga tuina oyo ne gold nembaga aliwa ne bangamba gwe toli state fe tukugambye Uganda why did we sit in parliament broad day tuyise teeka enyebisiyaga towaga abantu biyingira nembagamba sina bwemba waga ne bangamba statements nyingi zoyinza okukola gwe notamanya nti owaga society kufuuka era waliwo ekintu kyennalabye nga kintu kibi nnyo okukozesa ekigambo kulya bisiyaga okulya kati mukikozesa ku radio balidde ebyana okulya kigambo kulya is for eating chiri good kati wemugatta eating n'ebisiyaga kyangu nnyo oleetera abaana abato okugamba okulya ebisiyaga eki obiri oba kimpulira ababiri abafuna kati eyo kigambo kulya bisiyaga kiina engeri nakyo kyekiyinza okuba nga kipromotinga am my lord and clear